alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakati lwatugera bwama tumaze okuyingirawo nga bulijjo zi surprise tukyazikola nga bulijjo yadde tuli mugundi tusigala tukola ffe tuli essential workers babo bango ina abantu bo surprisinga Katonda akukkiriza osigale ng'okola okitegeera kale nomunanga olunaku olwaleero tuzze eno ku lw'entebe tuwetedde kase ku lugende kase tuwetedde bayita ababiri ne tugenda ku ludde kase ne tutuuka Kasabalanka ne tugenda ekisembi wama tuli mu kisembi tuwetedde ku kitawuluzi mwana sooka ojje mwana wange gyebaleko kakati ani alimu mami dadi mami yalimu dadi aliwo dadi yagenze kolajja ani ono gwe twogera naye nakigule ali Halima ndiga weddira ndiga jangu mukwano omwana omulenzi oyo bannange sigenda kwerabira bakuyitaanize kingi musa weyongereko eno kingi lwaki wadde otugamba nti Kasabalanka wooli nga toliiwo nabo mwaba akoze obubi omanyi otugambye temuvaawo awo ne tuyimirira mutuule kati Shamimu kakati Shamimu mumuyita muti baba wamwe muddako yakuddako ono yamuddaho gwe noddako wali nze nenzirako kakati dadi agambye ati agambye ajja dadi agambye ati tugenda kubeera nga olabye tetumulindeko tumwetegeke tuleme kukyobwa atulanga dadi tali kati tulindire kati dadi ave wali ekasenyi ku mwalo wali omwana omuisani aliwa Shamimu kandi tukwebazizza webale kwagala bazadde bo lindirira kale nyabo yenze mama kale nyabo wa alaykum salam nasanyuse nange okusanga naffe tungatusanyuse nojjo tulabako ewaffe banange ngakyewuunyisa amina banenga webale kujja kati kusanyusidde kale nyabo badde tukulawulayi ku TV Mbasukuli wano kati mama yaliwa alabika yomu yomudugavu asembera mama munnange naffe tusanyusa okusanga otulabye tutikule mama ekimulirindako kiyingiza soka okyetegereze bulungi ekimuli wetegereze omumuli bwetegereze kimulisiza okalabye kamulisiza wangi nsanyusa okubalaba kale ffe tusinze mama banna Halima nfunirayo obutebe tutuuleko wano ne mama mwagala obumuli dadi ajja kiteeka awo mama tuwe ku ntebe byabulwadde mirimu tekikyatambula bulungi oli twali tugenda e Kampala ogenda n'oleeta osobolayo naye kati tekyasobola kugendayo olw'entambula naye nga Mungu abadde atusasidde nga tuli balamu bambi kakati mami osuubira ani atusindise ffe tuli bagenyi bo naye gwe olowooza ani atusindise kubaffe tuli batume batuyita kacapizo surprise team naye gwe olowooza ani atuweereza muvudde wa tuvudde Kampala eyo tuvudde waffe yakugambye muve wammwe mugende ku lwomukaaga oba Musa Musa ono omwana Musa Kabega nedda mami yongera oteebe tulabe Musa Haji esewo Haji tumuleke Haji ali bize ennaku zino ali bize Haji tumuleke ate Shamimu ne Shima
Mama wano bamuyita Shima. Shima bamuyita Shima. Shima bwe yatuuka mu Bawarabu ne bamukyusa ne bamuyita Shima. Shima ne bali mujja. Abawarabu be bamukyusa. Abawarabu na munja bakubira bwere. Kati Shima ne Sofia be batusindise wano. Banne nga tusanyise. Era kasitoba konyeko. Kakati bwe tutuukanga tugenda tuze kusurprisinga mami. Mami tubako bye tumuyiza. Bwe tumutona. Okitegeera. Kakati mami nindirira nkomewo kati. Tumulowoozaako. Nwe ddala. Nenga twesimye okulaba mami bannange. Baliwe bale kuzaala baana n'obalabirira ne bakula ate n'obasomesa ate n'obaagala. Amina nabo be bale kunjagala banne bandaze essanyu. Banne bw'otayagala maama oba ogenda kwagala. Bandaze essanyu siriraba. Nabo ne bagamba banne mutugendereyo ffe tetusobola kutuukayo. Mwe mututuukire naffe kwe kubatuukira. Essebo. Era tusanyusa okubalaba bannange. Kale nnyabo. Amasa amatiga buza nyinimu. Saizo kula waso. Era deso. Simerezo. Luiso. Kale sebo na munje. Bana, yemani akadezinga kakunyumidde. Ali majangola bete wegombereyo. Olabye mami? Manya mulabye. Mami chuka mwene. Wow. Omulabye? Nikugambi. Mami chuka mweli walala onyiridde nnyo akanyomero kano tulina omukyala akakola kwa muyita Fat Kalanzi yanonye engoye namanya mama anayambala ki kati kitandika bwe kiti Shamimu atuweereza ekifaananyi kyo n'agamba kati oyo saizi bweti ne bweti ne bweti naye mu kiseera kino ekya covid tubonyebonye abonye okufuna ekitete ekino naye webali kunyuma mukyukire muko antifati wuno mami mama Shamimu mama Sofia balabye omulayi bwashananye dadi anyiridde mama tata kunonyeza olugoye olunyumidde bannange olunyumye lukusuutinze oleta sonyi lya dadi ne dadi afune ekyayambala mami tula wali tuddewo wali mukatebe kaffe dress emnyumidde jangu wali dadi abaana bajjukira kubakezanga Manga sawa zawezedde sawa zawezedde sawa zawezedde omwana nakuyiwa mwawe sawa amanyi testiyo era wamaneri ya black yaina agabambi daddi mumunfunire ya black naye tubanyabanyeza okufuna mu corona daddi akavero kasikako nange tusinya amina emeza yaffe tugiteeke wano wano wansi okay daddi nga bwakyali musa kugiteeka wansi musa teeka wansi awo akati kino bamaze kukola kupima amina kale tusule kali akaboksi katike kaba kajja wano nkugambye
Banne mwebale namwe mwebale kubeererawo baana abo babayiye mu keeki banenga mami akubye akalulu ndoza tusitulemu I love you mami and daddy. yes Okay. Wait is kino tukisereka alimu tukusamu keeki ya mami wow akalulu abali mu nju akalulu eno waliyo keeki Abali mu nju bajje. Abali mu nju mubeerewo bannaye. Guno omukolo gwe musembere bamami mubasanyukireko. Guno omukolo tugubeere mu ffenna. Kati nno mami tekomye wano. Oli yayimba n'agamba omwana takuzibwa atya? Takuzibwa omu. Kati ffenna tugubeeremu. Okitegeera. Musembere mubeerewo wano. Buterevu mukwano twakugambye twaweteddewa tuli ku lw'entebe twawetedde kubayita ne tuyita kulidde ne tujjira kulidde kasenyi ne tufuka mu kasabbalanka ntyo ne tuweta eki ku kitawuluzi awali kamera ya bode y'okusatu buterevu we wali mami ne daddy ne tugenda ekisembi gye bali ebali kisembi okay gwe ngobutegero oli wa ku luguudo luno wawasa kuno okulira kuno ozaala kuno research era nga tukugamba tukwano naawe nga waliyagadde omuntu tugendayo kabeere waffe tutala tuli ba essential worker twawulira bino mbu interdistrict ffe ne bwabeera ggulu tugendayo era tutuuka wonna waali abantu kati batambula naye ba essential worker batambuza keeke otyo za mami ne daddy bo batuuka daddy ne mami batuyita kachapizo surprise team era nga tutuuka buli wantu n'olwensonga eyo ba Sophie ne Shamim bwe batwe bakyakoze for the time being naye nga tugenda kulagira ddala essanyu twega tulimaleyo lye babalaze okitegeera mami ne daddy amina nnyo banange nisha anti ye mukyalo omukulu mu lujja okusinzira ku Sofia anti yagenza okulaba nga mukyala mujja balina engeri gye bamuyoyota n'agamba naye akalredi kwekwewagikawo n'akateekamu akalredi tomuyita wa muzannyo laba mwana mwabenyeka tulaba kukinga tweyanzisa nje tweyanze laba bwamenyeka n'omuti gw'omupaapaali ogwoza mami abaana abo bakutawaanya nnyo eyetise banyola nsingo ate batya eyetise banyola nsingo nze seetise nyola emikono obugalo okay essanyu ly'abaana mulirabye mami kati abaana bano bagambye nti baagala nnyo okulaba ku mazina g'ekijiiko awaka wano nga tegaggwawo kwe kujja ne kali akasukaali shugasukali amina bagambye mbu wano waliwo alima yasinga okuyimbaako alima mujje mutuyimbire mu sukaali mama agitomera omwana naleeta ne walli omwana naleeta kiratana aga walli mukwabadoebeera muli kyebakola bannange abagazeyiza ensalo zaabwe zonna ye mami abagondeza buli kimu amina abawa omukisa kati mami abaana bano babatawanyanya edda mu biseera bya pampa boyo eza nappi boyozaabwe kutuka noyoza sabuni nakuggwako ne bagamba kabakole bwe bati kabazeewo sabuni yenna gwe wayozesa nga bato ne bagula box ya sabuni nambirira akalulu ka sabuni bannange kakati si kirungi kulya bisiike naye bo balina gye baazize nga osobola okulya ku bisiike ebitonotono naye maama kyeyokola oteekamu buto no
kwe kuleeta akabutto butono tonyeza mutondo limu okitegeera kakati mbu mwabonaabonanga nnyo oli omukyala we wali asiika gundi asiika ye wasumbusa mugenda okutuukayo nga tewali nebaga bakole batya ne baleeta emigaati ebiri egy'amata kati okwo ne balowoolezako ka prestige margarine kano kalungi nnyo basebo ne bannyabo kagumya amagumba oyogedde kuwanvuwa nalowooza munaye nti ndi wanvuwa ku myaka 2 saawanvuwa nanga kanende ku 3 seeyongerako naye kati bwe natandika okulya ka prestige kwe kwesikamu paka wa okitegeera kale no munaye mami bwe bati abaana bwe bati bwe bakoze ngeta ku drinks awo Mariam agondi Halima we buli awo bu drinks emabegaawo we buli emabegaawo kati omwana bwe yatuuse naga abutabike ewetisse mwana gwe mu butabike mubeere mu kalaazi zonna bonna ne babugattika lwaki babulowoozezaako gundi ani yayasa ensuwa maama yali ani ensuwa ya maama oba yali Shamimu nga bamutumye kusena mu mazzi kugenda ku luzzi n'agitomera kati naga kandeete buno n'abakubako ebyokunywa iye mama amina amina nnyo kati mami ekimuli wakyetegereza ensonga eyo nga bwokiraba kirina kala simbi zivaamu okitegeera sente byonna byayaludde iye mami wetuulireko awo mubakoleremu nga bwe mwakola nga mwanjula naye ne bagamba mbuba batera okulaba mu kwanjula wabeerayo ebbaasi eza kaki kati ey'omuko n'omutwalo gwa taata ne baguleeta n'omutwalo gwa maama nabo ne baguleeta kino kikulu bannange kale ekyo kirungi nnyo twagala kwebaza nnyo Sophie ne mwana muwala Shamimu olw'empisa ennungi zemulaze wabadadi ne mami bannange Shamimu bannange Mungu akugondeza embeera akukwatireko mu buli kyokola akuwangaaze akuwonye endwadde zonna ne Sofia Mungu abagondeza embeera abagaziyiza enfuna zammwe abawo omukisa ne Faati bonna Mungu abagaziyiza embeera bane mwebale kutwagala Mungu abasaasire muwangale mufune obufumbo obulungi mufune emmaali mufune zadde mufune abaami mikwano gyammwe Mukama abasaasire mufune sente saagala mubeere baavu bambi amina ate munnange kati buli alaba kankubuulire Sophie ne Shamimu ke bakoze kano kakodyo kusaba bufumbo mu bazadde kati kino waliwo abasajja abajja okujja bakikole nga posire bakikoze kati olaba boje bayise mbami amuwe sala afuna obufumbo ate ekyo kiyitirivu saa Mukama abagondeze mu buli kye bakwatako amina abagaziyize mu buli kimu amina bafunenga bugulu bwa gongolo omukisa gw'omuzadde gwegugaggawaza ateeke mu lusozi mu nfuna yaabwe abateremu museetwe abatemera amakubo awatali makubo baana bange asabira mikisa myereere kakati tadi ajja kwogera tukyalina speech yoyabaana baana bange mbasabira emikisa gyonna nga buli kye mukola
nga kibeera kyangu gye muli tubasabira obulamu obw'obuwangaazi nga buli kye mukwatako nga mweyongera okufuna amina ate mwagale n'abakama bammwe nga mubawa ekitiibwa n'abantu mwenna be muli nabo mikwano gyammwe mubaagale. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kakati mami tula jangu mama jangu mama Anisha weyongere kwa jangu weyongere ko twagala kufuna ku bifaananyi wano ebifaananyi mami ne daddy nga bali n'abantu bawaka tula wano okay kati twagala ku bifaananyi kati mami ojja kujjako ka maski olw'ensonga y'ekifaananyi kino kale soko otuweyo obugambo bw'abaana bano abakoze bino ebirungi bwe biti. Assalamu alaikum warahmatullah. Abaana bange mbasabira buwangazi bwokka okufuna emirembe emikisa tweyanziza nnyo tweyanzeke byonna bye mukoze nze maama wammwe Nancha Halima mbasabira bulamu bwokka ne bakama bammwe mwebala obbawulira n'okuba abaana abalungi eri bakama bammwe byonna byonna birungi byerere bye tubasabira eno tuli mu masanyu tweyanziza tweyanzege bye mutuweereza. Amina mama. Musa buza kuba Shamimu ba Sophie obebaze obatumireko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neyanza byonna bye mutukoledde Shamimu Sofia wamu ne Fatuma nga tukwatira wamu wonna ebintu bituuse bulungi era tuli basanyufu nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musibe mutya mwenna tweyanziza nnyo Shamimu Sofia Fati mukama abaddizeewo kye musinga okwagala. Amina mukama abawangazi. Amina. Abagenyi baffe abalungi tusanyuse nnyo okubalaba mwebale kujja era bannaye baana baffe abali eyo byonna ndiyogedde byonna mama byogedde mukama abongere omukisa. Amina. Mami ani? Mami Suzani, Mami Teddy. Amen. Nkumba Kisembi. Basanyufu nnyo bajja kusanyuka okulabako. Kale katuulire Marisa. Bannange mbaagala nnyo mbeebaza nnyo byonna bye mwankolera empisa ze mwankulizaamu sisobola kiraba nga kyakuzanyisa. Muli bazadde balungi muli baagalwa mwagaliza era nyongera okusaba mukama ayongere okubakuuma abawangaaze n'ebyo byonna bye mbawadde bannange si bingi nnyo katono naye nsaba musiime era twongere okusaba inshallah Allah nyongere ebirala bisobole okubasanyusa. Kye tusaba bwe bulamu Allah atuwangaaze Allah atukuume banaye mbaagala nsina bingi nnyo byakwogera naye baagalira ddala kye nsinga okusaba Allah abampangaalize inshallah ebirungi ebirala bijja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mommy and Daddy, assalamu alaikum. Mrs. Nachibuka Amina, wamne Mr. Selinkuma Hakim. This is a thanks message to you, Banaye. Thanks for giving birth to us. Mwebale kutuzaala, mwebale kutukuza nga mutulaga okwagala. Era nafora leero tusazeewo tubasiime mikwano gyaffe. N'ekitono kye tuyina for now, inshallah, like it's just a start. Tubasiima nnyo bazadde baffe, my little sister, my little bro, the little princess Anisha. We love you so much. We miss you so much. May God bless you, bantu baffe. May Allah protect you from the evil eyes. Mukama abawangaze. Tubaagala nnyo. That's all we can say. Tubakubira obugalo bannaye. Tugenda kubala bubazi, tugenda kukola tutya? Tugenda ku spellinga dad ne mom ne dad. To spellinga mom, spellinga dad. Sisoka na mom. Kale 1 2 3 tugende M U M. Tugenda ku daddy D A D. Ne basala.
ati kuno kwabugwiride wamukisa asinga emukyerabira naye omwana dadi tugenda kusabuljeko mask tulabe ekiddakawo Anisha sooka oveeyo Anisha abaana bagambye balina kyebataala awo balina kyebataala kale katukirabe dadi oba atuule dadi wetuulire kyala mukuwa kakkane bannange laba omukwano obugalo bannaye n'akalulu bannange kuddayo kali Samimu basofi ke basabye nabo olumu mu lujja luno bagenda kukakola kale katulabe dadi yakoze ekyasazewo ki amulondedde kaliwa amulondedde bannange kale Halima muje mugabule cake mami yetuulire wali mugabule cake Anisha mukwano nga bwe twatandise omulimu gwaffe omulungi munange Shamimu ne Sofia tutuuse bulungi era mami tumusanze wonne dadi ne batwaniriza mu ssanyu epitirivu era tumalirize omukolo gwaffe nga basaze keeki kati nno naawe waliyo omukwano gwange tugamba nti osobola okusurprisinga maama wo taata wo kojjaawo sengawo mukyala wo omwagalwawo munjawo yes mwana yakudde erinnyo maama yatambudde byonna otegera kachapizo surprise team tetuyinawo tutalaga tetuliko nsalo ya district nedda wonna tutuuka tuli ba essential workers otegera ayinga tugera SOPs munange tuga mask zibeerako otegedde kuba tetwagala kufuna oba kufiiga oba kuba naffe musobola otufiirwa oba mufiirwa abantu baffe so tugoberera SOPs zonna mu bujjuvu naye nga mukwano gwange togana kusurprisinga muntu wo singa abantu betukolera baba tebalina mu Uganda webale gukwata sente zo fenga tuko kashisinzira kugwe gogula ebintu fe tugula ebintu nga tubitwalayo kale katukusibulwa munange webale nnyo kwera omulabyo omulungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh